Kapere agamba va kaviri kange. Mbabamba ogamba sijja kukavaako kange. Ate woyogera ku muvubuka oyo bolese ebizibu kuba munoonya. Kapere. Omunoonyeza ati. Nsonga ya kaviiri kano. Ave ku kaviiri. Bamalala. Tebasobola omulembe oba togusobola ng'oguleka ngira mukubamu. Gwe guno omulembe omutuufu kyalina okukola kye kino kyenkola. Ekyo kale kange okakuzeemu eno ne jjajja nga bw'angambye nti kati omusajja awedde wiiki eno mulumbagane mukubagane nviri zimusaleko waagaano kyusa complete nze ntandika nkya. Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo jolanga oba oli munnabitone muyimbi komediyani oba MC. Lenga content wo wano naffe MR Live. Tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna. MR Live, where charity begins. Ku MR Live ke tuli amanya bampita Rimasa oba Mechanic Rabongo. Nesimanyi okusinkana ng'okyali mu mbeera eyo gy'olimu. Sitegeeza nti nedda oyina essanyu awo wooli oba oli mu maziga awo wooli. Ntegeeza nti okyalina obulamu. Essanyu n'amaziga bye bikola obulamu era bye birijjuza. Ewatali maziga obulamu tebunyuma, n'ewatali ssanyu obulamu tebunyuma. Obuwonvu n'obukko buli we byegatta bituwa ebijjukizo ebijjuza ddala obulamu bwaffe. Ne tugamba nti weewaawo olaba kino twakiyitamu nekino. Olaba lino essanyu teryatujja ku bigere byaffe. Dala ne ugana amaziga tegenda tujja ku bigere byaffe. Wabula byonna bye tubigatta ne tubijjukira bituwa ejjinjeere ery'enkizo lyetuyimirirako ne tutumbira paka mu Bwakabaka bwa kitaffe. Nze nzikiriza nti byatutuma okukola ffenna bye tulina okukola gwe buli bw'oseera n'ova ku ebyo byakutuma okukola oba oyolekedde entaana naggeyeena. Tetwagala kufa. Tetutegeeza nti tulifa. Wabula kyentegeeza kino nze saagala mwoyo gwange kufa. Omubiri guno kooti bukooti. Bwe ndiwummula gulivunda n'ate omwoyo gwange gwe nditambula nagwo paka kubanga gweyazika bweyazisi kibiri kino. Saagala nnyo mubiri kummalamu kukola bya mubiri. Njagala buli kadde nsabe Mukama nnyambe njijukirenga titukolera myoyo tukolera mu mibiri. Gitulimba era gitumalira mu bwereere. Ndina omukulu yakwata akaviiri ka Kapere n'akacokola n'akateekamu buli kyayagala. Bwe yewaana nti akateekamu ssente awo neŋŋuumya ebiseera ebisinga weeva n'obalaba nga beekuba balwanira kaviiri. Omukulu Wangi taata. ye baliko ssebo. Ngezaako emitonotono. Embeera. Owa embeera tutwalaganya. Amannya. Amannya yenze MC Mbabamba gw'owulira nannyini kaviiri atrending ebbanga lyonna. Tavaako. Sivaako sikaddiwa siina gye ndaga. Tagwa. Sigwa. Nsigalako buli generation ejja. Kaviiri kakutwalira time. Akaviiri kantwalira time almost kantwalira n'ensimbi nnyingi. Kapere agamba va kaviiri kange. Mbabamba ogamba sijja kukavaako kange. Ate woyogera ku muvubuka oyo bolese ebizibu kuba munoonya. Kapere. Omunoonyeza ati. Nsonga ya kaviiri kano. Ave ku kaviiri. Bamalala. Tebasobola omulembe oba togusobola ng'oguleka. Gwe guno omulembe omutuufu kyalina okukola kye kino kyenkola. Ekyo kale kange okakuzeemu eno ne ate kaakati gonkutte mu biseera bibimuko nti byankuba ensimbi zange mbadde engeri gyensula wansi eno osanze naakazzaamu ebintu amazzi gabitwala. Naye kati mmanyi okukatema obulungi. Ne kadda ate buto. Bagamba Kapere yaga akaviiri tokasobola okeesibako tokasobola. Ye atakasobola. Naye ajja ateekemu nga kyenkoze naye akuze ku dread y'akaviiri kano ave ku kintu ekimu nti chapati ya gundi yemu. Nsonda netoloofu. Weebale. Ebbanga lyonna ye ateekemuko ku bisoko. Kitegeeza takasobola. Singa abadde akasobola yantademu ku bisoko. Mbabamba. Akasitayiro eno ani agivumbula? Sitayiro eno Kapere yasooka okulundabirako. Kankugambe bwentyo. Kubanga nze maama wange mukunzaala najja n'akabonero kano. Maama wange mukunzaala najja n'akabonero kano. Akategeeza ki? Kati kategeeza bbanga lyonna you have to be strong in industry. Lwanirira eggwanga.
Mama wange yakinnyonnyola. Muri balwanye segeza. Abalwanyi. Abanunuzi. Kyenkugaidde omusajja tabisobola omulwanyi aba alina okuba ng'akyusa style ku style kati maama wange yanzaala bino tebiriiko dreads naye nga kali wali eri kati ne mugamba maama engeri gye wankuutira kati nina ate okwongerako eswaga bakakasata omulembe tukyusaamu. Mwakula ne Kapere ku kyalo kyekimu? Kapere nze naliko ku kyalo ekiddako nga onalaba nti Masaka naye nga Kapere ate baliko eno mu maaso. Okaviiriko n'akulanga akeegomba. Kati yakula akeegomba ng'emu n'abeera awo era ne ku kyalo abamu abaana baayogeranga ne bagamba mwana omuvubuka oli omulawo wako paka sitayiro ya munne naye ne ŋŋamba mu bintu byonna tubaamu n'omuntu akitandika kati ate olina okisussaawo kati we nalaba nga akeesibyeko ne ŋŋamba kati ate nina okwongeramuko mwawulemu nzijeko okweno mu balasita nabo ndabe waagwanyi. Kyeze gwe wagatta abajento n'abalasita. Kitegeeza kyo gatta abajento n'abalasita. Omanyi kyekitegeeza? Tososola. Kati ye Kapere asosola. Abalasita teyabongerako. Teyagadda weebale kati omulasita atula atya ne Kapere? Njagala nkubuuza omulasita atula atya ne Kapere? Byawukana. Naye nze wonsanga ne lasita batuwa ebyokulya ffenna ne tulya kimu. Muba mwakala ne lasita n'abajento ne bajja nabo n'olya nabo. N'abajento ne bajja ne baŋŋamba era mbabamba gwe amaliriza ebintu by'abasajja bano era ne ŋŋenda. Kubanga waggulu jento wansi lasita. Okitegedde otya? Mbabamba obala. Waggulu jento wansi malasita. Wansi malasita. Awo batososodde oba ogassa abantu bonna. Teza maama bwe yamala okuzaala n'akabonero k'ekiwalaata mu makkati. Weebale. Gwe n'ogaana nedda nina okwongeramuko ku swaga. Kubanga ate noono kyali wange ku kyalo ekiddako nga baŋŋamba ate ye akakoppa kati ate ye kyamulemesa swaga talitegeera. Omanyi byawukana muganda wange omuntu okubeerawo n'obeezaawo kasitayiro kaako si kyangu. Kati omuvubuka sitayiro yagisuula ne ŋŋamba ate nze siyinza kuva ku nnono ya mami nina okugiyongeramu ebisoka etambule. Kyova nkugaye munoonya. Tomufunanga okuva mwava mu kyalo. Kati we twava mu kyalo yanjawukanako twalinawo baŋŋamba asulawo Makindye nagenda ebiseera ate we nategeeza wasula ate n'asengukawo. Kakati munoonya mulaba ku TikTok okwo yeekola ebintuntu era ne muweereza ne mugamba my friend I'm looking for you. Mu luzungu? Nanjerega n'okunjerega mbu saasoma. Akujerega naye mu luzungu? Ate yaddamu mu Luganda nti awe twayawukanira ne mukuba ekikopo. Kakati mbabamba bofuna Kapere ekigendererwa kya musalako kaviiri kalevulinge. Ebigendererwa byange ate bingi nnyo. Ngenda kusooka muwe essomo nti ngenda mukubamu. Mbabamba lika naawe Kapere tomusobola. Kapere tomusobola. Mbabamba ekyokuba kiveeko. Tudde ng'ovudde ku kyokkuba dda ku kirala mbabamba. Anke tizi ninamu. Mbabamba nakulabako nga bakukuba. Anti aba bankuba omanyi lwaki? Anti abankuba wawano we bankubira. Omanyi lwaki bankuba? Nti bansangiriza ng'ate nnyweddemu. Kuba nsanyukamu ebiseera ebimu. Kakati njagala mumumpe nga ndi fresh olabeko. Kapere ajja kuyisa bubi. Kubanga mbabamba akavubuka akakuba nange kennyini akalaba n'enseka ne ng'ate mbabamba yagwa. Ate we yamanya nti munoonya n'asenguke Makindye yandibaddewo. Ng'oggyeko okukuba kale ki ekyakyogenda omukola? Ekyakyengenda omukola. Ekyokuba kiyinza obutasoboka. Ati kati sitayiro abagivaako. Kaviiri kapepe kakansa kamunsalireko. Era ne mashini nagigulamu eri mu nsawo ye pati tuwe baddeddako. Olumala omukoonamu bamutuuze wansi amagye gange gentambula nago tumupepete. Kapere yanjogamukko edda nange njagala kale nanga akavidiyo kamunsalireko. Naye tosobola kasala. Naye anko kati nolaba. Kapere alina eggaali. Anti kati labayo. Bwento bwe nali ŋŋamba kyali wange nti onvuma naye bajja kukuba. Wali awo utaano wange. Banga ddene. Ne mugato onvuma nanvuma nandemezaamu ne bamukuba kakati nange ngenda kulagako nti omusajja mukuba. It was standard. High level. High level. Mbabamba engumi togisobola n'okkuba tokusobola bajja kukubira bwerere kati naakuba tumudiscarding aleme kukuba. Kati nawe mpa anga nkuba mu saaki.
ate bali abakuba akaana akakuba akatoka kuba musaaji tewali yankuba oyo musinga byonna style ngumi byonna kati mbabamba akavideo kasajja sene mmeka akasente kanjimu kuba kati omuvubuka yali akasala yalinga akolera no kunalu bwama naye kakati jukira nze wenyingira mu saloni yo gaggawala kye kisooka okubirawo kati omuvubuka yali akasala yakuba ali Kenya yafuna obwetwaze n'amatwale kati nino ate okulinnya ngende Kenya kuba yankwata mu mutwe okasalira Kenya. Yes, first of all what am I to be serious mbabamba? I'm serious my friend. Kenya immediately osanze na era bye binemeseza kubanga kati ntenda kozesa nyonyi wansi wano wantawanya ogeno saraka video Kenya nyonyi ki the jets tugenda ntebe ofuna ofunyika jet kubanga anti kati waliwo buno bwaffe bwaba comedian bwabayimbi tetutwala budde bungi nnyo mugwanga otambula woyagalira mangu katika jet okalinjirawo ntera okutambula mu kuba kati we mbangenda okulinya jet nvuga nengenda ke Masaka ne kansanga ke Masaka oluusi waliwo ke bisaawo oluusi atengenda Soloti kati Kenya yogenda bibanyula banga ki kati wakati wa myezi ng'ebiri kubanga omanyi lwaki bateekawo kati nina kagundi kenjagala otandika okubira akalango kazigo kalinga ka tube bakusiigamu ne katuuka mu bbanga lyodda noddayo wegiba myezi ebiri osooka n'okuzaako ogumu onfuna bulungi guli ogumu zikula mpola kakati omala ogendayo maze teekako wano wano lorikako wano nga jet ekukima awanti byaddala byoyogera bibadde byaddala bade manyi buli bwokola bwoti no meditating nga jet ekujjawo ekutwala kusala enviiri awo wonna sinnabagendawo mu meditation ndi ku byaddala bya serious muganda wange Kenya. I used to move to go to Kenya. I cut my hair. Yes. I'm serious. What is the name of that salon you use always when you're in Kenya? Bataska. It is in Nairobi or? Mu Kenya nti mulimu ebitundu. Nairobi kiri mu Kenya. Ngema desimani. Kiri dolo. Ogama kuba salon eyo nga ndi mu Kenya omwo mwennyini. Waliwo akatundu awo bakayita Ethiopia. Nkajjukidde. Sasa salon eno zimale manyene eri mu Nairobi oba. Nairobi tekiri Kenya. Bayinza okubayo n'ettabi. Nga emu eri mu Kenya endala mu Nairobi. Kubanga one day my friend yangambako ojo tu visiting ekyo neno mu Kenya tujiina ne Nairobi wana ate tujiina. So ekitegeeza kati saluni eri mu Kenya mu katawuni bakayita Ethiopia. Bayina ya katawuni bakayita Ethiopia. Bayagala ndowooza okoppa bana abaganda baffe bana abalala. Kuba Ethiopia nali kiwuliddeko nene walala. Kati nabo bayina akatundu ako. N'enviri baziseera sente nga mmekolo bw'omala okulinnya ennyonyi. Kati we mmala okulinnya ennyonyi almost nina okubeerawo ne miliyoni zange nga 2.5 nga ntambula mu lugendo olwo. Kusala kabiri. Kubanga ngenda mbako nawo okusula nako nebyo n'abantu banga baba bayagala okwogerako nange ndyoka ntuuka malange ennaku 3 days almost. Oyambala otya ng'ogendayo mu kanzu yeeno? Ene kanzu ekyaginyambaza onsanze nvaako wajjajja messenger. Naye ali Kenya? Ye ate ali Uganda. Wano wennyini? Alina amaanyi ga buli kimu nsobola omugamba nti jjajja njagala nkuba oyo empi nampa amaanyi n'olyoka oziwulira we zivuga. Nga tomukonye nako oba ng'omukonyeeko? Mbaako ne bentuma. Olina abajaasi? Bayitirivu ku ground. Kyekindetedde mu kanzu. Soza ku ground kwoli? Kwendi era kyovula onsanze ku ground above the sea levels. Kakati bajjajja bagambye eki bubadde ova okwogera nabo? Kati we mbadde nva okwogera nabo kubamba gambye oli abadde anvuma
ye yawedde tagenda kuddamu kunvuma kati njagala Kapere jajja n'angamba ensonga za Kapere ziwedde Kapere alina kavaako wiiki ejja nteekateeka okulanga musisinkana akaviiri ku bibiri alondeko kitya waba tasobola kwongeramu swaga kate answaza swaga ki akongereko dread ate mufanaganire eddala olw'ogujja bagire ayinza kale yo kasala ate kati ye ayinza okaleka mu side zimuno nasala stamina ngeno wansi tebakutte nasala stamina ng'ava wano paka wano n'akaleka mu sides eyo nayo swaga gwakulekere kano nsobola n'omuguza tube my friend ng'emeza ku nviiri emyezi ng'ebiri nakuzaamuko makati n'atalemera wamu sente ze zifa bambi kale ekisinga okukuluma si kyakufanaganya kaviiri wabula butakongera musa butako swaga mwaka gw'omulabidde ebbanga kimwa awo nga bw'atyo waali bw'atyo bamuzaala kati lwaki simukuba mu ttaano wange bamutuzaala bwe batyo atalina nviiri alimba azina wali we twaberera eri yalinga azina kati n'atandika ate okusala kati we namuleetera teega kwogera mazima kyova ebintu byange ebimu basaagala biga babitunda tube yaleeta ebizibu one day give me money I give him tube problems came. He gave you money? Yeah. To bring him a tube? A tube. I bought a tube in Nairobi. In the city? In the city called Ethiopia. No, Ethiopia twabadde eri. Kati kana akatundu bali bakaita sina kinyuguzi. In Nairobi? Banti abazungu bako public. Nairobi waliwo ekitundu kye bayita nakinyuguzi. Anko mutambule mu mujja biraba. Ffe tutambudde. Abazungu batwala ebintu byonna ne babituuma n'amannya geeri. Otunula n'osoberwa. Ale sikwako ng'oli serious nga leero. Anko anti kati wali nabadde nga abamu bagamba nti I have what? Bagita atya? Saturation. Content. Kati I don't have content. I speak the real things. I speak what I see. You don't create stories. No. This is the reality. The reality thing. Jajja nga bwangambye nti kati omusajja awedde wiiki eno mulumbagane mukubagane nviri zimusaleko waagaano kyusa complete nze ntandika nkya omunoonya jamusanga ku kitebe tavaayo ennaku zino wasaidiwa ku kitebe anti baagaana okundagirira wera nawe nga bwoganye naye nze nemanya ku kitebe waali I can move kati dread eyo emaze ebbanga ki dread omanyi nasooka nensiba dread ezasooka bunjo lya mwana ne bugera buzisalako nempulira ennaku I cried almost 3 days nengamba naye kati ngenda kuba kali and solidarity kwekuza guno gwolaba 10 years tagukwatanga muwadde n'akamu ani agukwatamu ngolya anti kati awo wetwaletera jajja messenger naga kati omanya akalingo ke tulina okubeera nako bano banjolya balina okubeera abantu ba bulijjo nga tetukwatagana ne bamanya nti naffe gye tuli eno era be bagusanga nabo batya buli baga that is mbabamba ogunaabamu otya buli luvannyuma lwa nnaku 2 kulina okuba guli mu bbaafu gulina okuba guli mu bbaafu birungo ki ebirungo biyitirivu nnyo nina byenzija Ethiopia eri gye naggambye Kenya almost nkozesa $10K. Yeah, $10K. Nina ne jajja byandetera okuva South Africa. Jajja wange send messenger maybe those days bought $100. Yeah, bought $100. That is a lot of money. A lot of money. A million. Yes, we invest in those things.
$10 or $1,000? $10 was $10 maybe. Yeah. About 10,000? No, for Uganda. I mean, in dollars. For the other, you what? South Africa. There is another Europe, South Africa. Maybe I will call him and ask him. Yeah. Sure. Yes. We invest many money in that, in those whatevers. Yeah. I can fight. No kumusiba musiba nebisumuzo babisula. Siri wa muzanyo. Ojageno kulabanga namba. Oyinza okwekanga muzeyi gyatambuliramu. Muzeyi Museveni. So waliwo ngamba tumalina okubira ku Ronaldo essimu ne mwogera Cristiano Ronaldo mune mwogera. Anti wensalira enviiri we connect. Yeah. I went there to cut my hair. I find him. Also there cutting. Yeah, also was there cutting. I told her, my friend Ronaldo told me, hey, this is M. Simba from Uganda. Yes, nategula kufa. I'm trending. You can see. She told me, yeah, ticking. I have to be with your friend. I have to be your friend. Ronaldo? Yes. Begging you to be your friend. Yeah. I came here, but I didn't see what I will show to give him my story. Kyentegeeza nali nnoonya omuntu gwempa story ya Ronaldo. Nambula. How you met him? Yes. What you discussed? Yes. How he begged you to be your friend? Nga yansaba. Ngera bwobimanyi. I said no. Ronaldo, first wait. You're not my class. Yes, you are not my class because for me I'm trending. I have many things I put in my money, many cars, many beach. What about you? Told me, my friend, and me, I have many money. I can give you some money. You said, I don't want your money. I said, I don't want, but in my heart I said, money? I said, okay, I will come in your house. Where? What? There is a place. Ronaldo's place there. In where? South Africa. Hey, Ronaldo stays in South Africa. Yeah, Ainama Kamanji. Has many ladies. Hey. Yeah. Ainama Kamanji, so he has many ladies. Hey. When Ainama Kamanji mu Luganda, wali mu Luzungu, he has many ladies. Banji. Babamba. Yes. Okozesako? I used to drink tea, herbal tea. So are you from drinking now? No, it's hours on maybe in the morning and in the evening or regular. Herbal tea atambula bulungi mu mubiri. Amala mu bbanga ki bw'aba atambula? Maybe emyezi ng'ebiri. Ng'ati atambula butambula. Yes. Kisezo wamumyedde leero? Mpisiza ennaku nga nnya. Seka kyaki 4 atambula? days. Yeah. Tuguddemu atambula. Aba yasirise kaba in the morning. Nga nywedemu ekikopo. Yes, I can reserve. Babamba. Wanji baba. Musimba bamba. Yeah. Ndwawo nnyo okulabika naye just emirimu mingi. Genda ku nnyonyi, enfuza nnyonyi. Kubanga these days trendinga nnyo South Africa, Europe, China. So kati bampita nnyo. Obukoowu. Yitale obukoowu. Era onsanze nva ku nnyonyi. Naye lwakuba ndi muganda Nkasipati yankubidde essimu ku makyala nga nkwetaaga. Ne muganja. News agency. Hey. Hantu si osobo yakubidde mukama waffe. Omusajja oyo gola munoonyezanga naye annoonya. Ye manager wange asooka mu Uganda wano. Kaspat. Yana ngo lungambye nti sebo jangu tulina appointment isitukiddewo.
tebamuddamu nanti oyo era yaŋŋambye nkukeera ku makya ne mugamba muganda wange nnyingidde Uganda, come I give you the story. gwe mwana Katonda ali eyo Caspat News Agency bagamba kibakugatta kuggulire, oyagala kukola ggulire, oli muyimbi, oli businessman, oli socialite, oli ani, bakoneko bukonyo baganye nti bannange Caspat News Agency ndabe mubikoledde abantu bangi, nange mbadde nsaba muntu ndi eri eggwanga mu bwangu obw'ekitalo bwe mutula ne muteesa babaga nti nedda story yesaana ku platform eno esaana mulekerawo okubanga mulikola buli kimu, gwe muyimbi, gwe socialite, gwakola business, gwe iribiri amawulire, ogenda kunyiiga tukirya companies nga zino zikuyambeko business y'okudduka n'okutambula. Weewaawo mbabamba wanji baba kulikayo owaayi navuddeyo natambudde bulungi. I work very well. Bangamba nti olumusebo ennyonyi zino empya zimanyi okupakingako mubire abantu ne bavaamu balambule bali bannemba mubire wano okulambula wano ati waliwo platform bagiyita bati waliwo platform eri waggulu. Planet oba platform? Planet, yes, planet. Tuyita mu planets okutuuka mu ggwanga amawanga ge tugendamu. Zimali mayegenda bwe kati egenda bwe negenda kati Kenya eri awo waggulu. Anti kati waliwo ensi esooka awo. Ensi ki? Anti kati mbali n'okubira kyali wange ono manager wange. Ensi tozimanyi. Agenda ziwandiika anti kati nze nzisoma ate nkomyewo kati jjukira ate nakomyewo jjo. Kati mbali no ziyitamu ate onsanze sinaba. Kati manager ate yaziwandise naye waliwo esooka awo. Maybe oba Kenya waliwo esookera ddala awo gye twayitamu tuyoke tugenda waggulu awo. Kenya eri side ki? Nange simanyi ate gwe wagendayo. Totukangako mu Kenya. Nze negombye ugatotera wedda wenjagala okusembeera sebo omusajja agenda ke Kenya. Kakati naawe wentuuke e Kenya wo nzijukirawo twatuukawo nesangano n'omuvubuka amuyita mu Sudan ng'alina omuyimbi gwe bayita ani gundi ono ani rule ono ali solidarity mu kizungu eri mu kabira. It is a solidarity man. Alien skin. Yes, alien skin. Top 10. Nayo kimanyi nali muskane top 10 prophet. Kateze ojjamo buzaako. What is Mbabamba? Alien skin. Akumanyi gwa alien skin. Hana yani atakumanyi yaro nada akumanyi. I sought to be with alien skin I use in Chiwempe when it is not yet trending. So many times ago. Yes. He was there with you? Yeah. When you are his boss? I was my boss when he's giving me money and me I give him money. Almost all of us we are bosses. Well, yes. So that's where you get your money from? Yeah. From Chiwempe? Yes. Kati when namusanga me, what am I doing? What were you doing then? Yeah, I used to sell obumasu. Buno bukube messe in town. Kanso yankole ekizibu mwana wa nnyabo. Ye yamalawo gundi. Kanso. Nenzira ku bbala. Omumasu kanso yawutwala. Bonna. Mbuyirigo waliwo omugagga eyajja yaleeta ate ebitabo kale kwe ga buli bizinesi mubaamu okunyigirizibwa muganda wange ne losses okusala ebintu. Waliwo omugagga yaleeta ebitabo. Nafumiintiriza ndaba kyekyo kubanga we bangoba bamaze okukwata obumasiru bwange ne baleeta ebitabo ne ŋŋamba yi bandi tugambye nti waliwo aleese nti tudde ku kino. Agatunda bitabo bye baleka okukwata buli alina akamaso nze natwala misinde mali egudde yonna ne bagiyola ne bagitwala nenga kasi bajja kunsiba ntiye luzira kambalekere mali nembalekere mali nenziruka nenva bwento muki nengamba wae kanzire mweno nkomewe ne baba nali ntunda za kamasu nga batunulira butunuzi kaviri ne bagamba yoyo waffe babamba nga ne baba tudde mu taxi babuntuma ne kali kakolako akamasu kali kakola kuba nali nkasubula 1200 nga katunda 5 kali kakupyeke nga okagezesa byonna kabi nkola naye ne ngamba kanemereko kuba mwe nali zije ekyokulya kaluma Allah kampake ngalonga katega era kankube ngalo era ne ngamba ndoza yo nafumitiza ne ngamba ono kamaze mukuba naleta ebitabo
enkulaakulana yajja notayagala genda ile enkulaakulana webejja bannammwe mubagambako ne balateekamu nnyo ssente because nali nakava okusuubula my money like 3 millions go nali ntunda nnyo business yali nnene bumasuma milioni 3 ngekuze kube yes milioni 3 nduzanga otunda webadala zasinga akamaso nga onsanga wali nga nsazeeko muganda wange because nalinga nina buli first class ne almost nako Jennifer Musia jali kali solidarity and disorganized tuyita baba abantu TikTok account ya TikTok bajita bati mbabamba naye bambi mwana olaba akawani akoyogeddeko abayaye banziba mwana era kyovula mbadde njagala bwiki eno nzireyo konjige what is abaye bakubba TikTok eri mu ssomo ki wano wenga tunagamba nti nno science mathematics kati goba ngola TikTok eno yandibadde mu ssomo ki omuntu yandibadde ku TikTok yandisomye ssomo ki IT muze yasoma ssomo ki IT kyengenda okuddayo nsome wakoma mu kibiina ki mu bino ebisookerwako kuba bebikasuka wali senior 8 was senior 6 okoma mu senior 8 ndabye nga senior 8 ababambye ennyo ssebo kati eno gyenjagala okuddayo okukola yeba 8 kubanga webale kati TikTok enkolawo bakabba buli kenzigulawo bakabba because I'm trending kakati nkozesa MC Mbabamba ngenda kugulawo eri kali najigulawo ddawo eri kali trendinga kuba buli bonna babubye waliwe yasooka ne bagitwane nga what's wrong ne bangamba Mbabamba you put on your names amanyago in the account when you opening up yes you put the account in your name era ngambe yadana bakugula mu account names ze aba good ba manager babusobo kamalo bukamazi ne kati nagudde wakange in my soul kapcha ali kapya katambudde abantu bagaye bakanonyeko era we bakebera bakebezi wali bateka mu MC Mbabamba Asani Messenger wagwany obunguddeko mwana wa Katonda ali etujja komawo ne MC Mbabamba musajja mawanga katambudde biliyoniya abasajja abebbeeyi mikwano gye Cristiano Ronaldo yamusaba okuba mukwano gwe n'agaana ngalaba tebamakinze omwana oli woba ofuluma agenda kumpera ebbaasi okusiimako kampuni njisiimye mwana kinga simulaba Mbabamba wali ku mulyango lwakuba ndowooza mwayiseewo nga atambudde oba olina abachwezi bano abachwezi tubalaba gwe abalaba wekka ani era ndi muno lwa jjajja naye kakati wona aboogera omwana mbadde njagala kumpereyo ensimbi because mbasiimi aba media mwenna mu Uganda mwebe nsookerako okuteerawo omukono mbaagala kufa okusinga ekintu ekyakyonna amazima ga nnyabo eyebase Magombe kati omwana alina ebbaasa ya ssente yenkanawo obukulu ngenda munkubira essimu yenkanawa anti kakati zijja 3 waliwo eyazze ku makya ya miliyoni 4 waliwo eye5 waliwo n'emitwalo 5 esembyeyo okujja kati ngenda mugamba akuweeko emu obadde yagamba kuweeko eriwa Mbabamba bazireke baasa nedda londako ku baasa muganda wange waliwo ey'emiliyoni 5 waliwo eye4 n'emitwalo 5 bakuweeko eriwa taata wano kusiima tukwataganira wamu nsalira busabizi bulamu na magezi na buganzi taata sente ozirese omukama akuwe kyosiima okwagala omukama akuwe ekisa kyekisooka obuganzi akwongera ensimbi ennyingi n'okwosa enkyojjo ndabeko kulakuna n'ensi yange mweraba